Muganda wange ne mwannyinaze angoberera mu bigambo bino, njagala okwebaza Mukama olw'omukisa gwakuwadde bwakuleseewo ng'okyassa omukka ogw'obulamu. Tumwebaza kubanga akuwadde ebyokulya n'ebyokunywa n'ebyokwambala. Erinnya lye ttukuvu lyebazibwe nnyo era liweebwe nnyo ekitiibwa. Ndi musanyufu nnyo okubanga owuliriza ebigambo bino, ate ne musanyufu nnyo okubanga obigoberera n'ebigabanako n'abalala. Erinnya lya Katonda waffe lyebazibwe era ligulumizibwe nnyo. Njagala okwebaza nnyo Katonda kubanga wa kisa era wakwagala, era njagala okumwebaza kubanga atulabirira. Oli ku program Aka n'Obufumbo nange omusumba Ssebaggala Ivan Samuel, era nga tubeerawo wano buli ssaawa 4 ez'okumakya ne ku ssaawa 2:30 ogw'ekiro programu eno eddibwamu. Nkwebaza okuba nti olonze Hope Channel Uganda, era nkubiriza osigale ku TV eno otegeeze n'abalala nabo bagibeereko kubanga programu zaayo nnyuvu zigasa za muwendo era zijja kukuzimba si gwe wekka naye n'abaana bo. Osobola otugobera live programu zaffe zonna. Mugenda mu Google Play Store oba n'ogenda mu Apple Store osobola okuwanulayo application eyo gye bayita Hope Channel Uganda. Bw'ona agijjayo ojja kusobola okutugobera bulungi nnyo ku ssimu yo wonna w'oba oli. Nawe bayagala okulaba ebyo twayigidde emabega mu by'okuyiga bino, genda ku YouTube channel ya Pastor Ssebaggala Ivan Samuel. Ojja kusangayo obubaka bungi bwe mbuulidde bbanga ddene kusobola okuzimba obulamu bwo awamu n'okubunyweza. Programu eno gye mulaba ewagirwa aba Kasana Quality Nursery and Primary School. Essomero lisangibwa Luweero. Ddungi nnyo. Twalayo omwana wo asobole okubangulwa, tojja kwejjusa. Abono be batuwagira era nga bagamba nti ekibaleese kwe kuteekawo ensoma empya enaaleetera omwana wo okubeera ng'ayigirizibwa mu bitundu ebisatu. They teach the heart, they teach the hand and they teach the head. Basomesa omutima, omwana n'abeera mu by'omwoyo nga mulungi era ng'asigiddamu empisa ez'okutya Katonda n'obukkakkamu n'obuntu bulamu. Ate ne basomesa omutwe, the head, omutwe ne guba nga gubanguddwa bulungi, omwana n'aba nga atuukagana n'ebyetaago eby'abantu ab'omulembe guno. Ate ekyokusatu ne baba nga basomesa emikono, omwana n'aba nga talina magezi ga mutwe gokka naye ng'alina n'ebyasobola okwekolera eby'enjawulo. Kale no batwalira omwana wo, ojja kuba okoze bulungi era tojja kwejjusa. Katuwambeke tusabe. Mukama tukwebaza ku lw'obulamu bw'otuwadde, tukwebaza okutukuma n'okutulabirira. Ekisa kyo n'okwagala kakibeere wamu naffe, kitambule naffe okuva leero okutuusa emirembe gyonna. Tuwanirire Mukama otuwe ekisa, otunyweze mu kigambo kyo, otuwanguze, otuyigirize ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe bwe tusabye. Amiina. Nina ekigambo ky'ensoosa bwe lwemba kukola programu eno nti amaka kirabo ekyomuwendo ennyo ekyatuweebwa Katonda. Buvunaanyizibwa bwa buli muntu yenna okulaba nti ekirabo kino eky'amaka takijaajaamya. Buvunaanyizibwa bwa buli muntu yenna okulaba nti amaka gabeera masanyufu era nga galina emirembe. Katonda teyatuwa maka kubonaabona, teyatuwa maka kwejjusa, teyatuwa maka kutambulira mu nnaku, teyatuwa maka kutambulira mu bulumi. Teri kintu kya bulabe ate nga kya mutawaana ng'okubeera mu maka naye ng'ebyo bye birimu. Amaka si bwe gatyo bwe gagwanidde okubeera newankubadde ku nsi ey'ekibi, newankubadde mu bwakabaka bwa Katonda. Gwe ate bagamba nti amaka ly'eggulu ettono. Kwe tuteekwa okulabira ki ekigenda okubeera mu ggulu erijja. Ekifo ekiyitibwa eggulu ettono kibeera kitya ekifo awajjudde enkaayana? Kibeera kitya ekifo awajjudde okulwana? Kibeera kitya ekifo awajjudde okuyomba? Kibeera kitya ekifo awajjudde buli omu okutuusa ku munno obulabe? Lwekyo nsaba mu programu eno oyige nange mu ngeri gye tusobola okuzimbamu amaka gaffe ne gabeera masanyufu, ne gabeera n'emirembe era ne geeyagaza.
ebbanga lino tulimaze era nga tukyagenda mu maaso n'okwogera ku ngeri y'okwanganga obutabanguko mu maka. Nduddewo nnyo ku ky'okuyiga ekyo kubanga kikulu nnyo mu by'okuyiga byonna bye tuzze tuyiga. Kubanga amaka galina ekintu ekitagabulamu bwe butakkaanya. Busobola okubeera ku mutendero ogwa wansi ne buyitibwa obutakkaanya. Busobola okubeera ku mutendero ogwa waggulu ne buyitibwa obutabanguko ne buyitibwa entalo, kye bayita domestic violence. Entalo ezo eziri ewaka zitondebwawo butondebwa. Okujjako ng'oyo azitandise muguwa ddalu nti alina ekikyamu ku mutwe. Naye bwe kitaba ekyo, entalo ezo zitondebwawo butondebwa. Entalo ezo mmwe bennyini mmwe muzizimba. Entalo ezo mmwe mwennyini mmwe muzirekawo era mmwe muziteekawo. Entalo ezo nkutegeeza muganda wange ne mwannyinaze mmwe bennyini mmwe muzitandika ate mmwe muteeka okuzikomya. Entalo z'omaka mu bufumbo teri muntu asobola kuziyimiriza. Newankubadde omusumba eyabagatta, newankubadde mukoddomi wammwe, newankubadde abazadde ababazaala, newankubadde gavumenti, newankubadde poliisi, newankubadde kkooti. Teriiyo kintu kyonna kiyinza kuyimiriza lutalo mu maka okuggyako abo bennyini abaagakola nga basazeewo olutalo luyimirire. Ekyamazima kiri kimu, bonna bali benjogedde balina kye bayinza okukola, naye bayinza kubayamba kitono bwe muba nga mmwe temweyambye. Kati nno kyenva mbakubiriza kino ate era mukitegeere bulungi nti okutuusa mmwe nga mweyambye, okutuusa mmwe nga mweyambye, teri ngeri yonna gye muyinza kuyambibwamu kuva mu kino. Teri ngeri yonna gye muyinza kuyambibwamu ku kisimattuka. Olwekyo mmwe mwennyini mweyambe. Mmwe bennyini mwedduukirire. Mmwe bennyini mwekolemu omulimu. Mukakase awatali kubuusabuusa kwonna nti muzimba amaka aganaabasanyusa. Temubaako gwe musindikira buvunaanyizibwa buno. Temubaako gwe mubugabira. Nina ekizibu n'abafumbo abalowooza nti waliwo agenda okubayamba atali bo. Nina ekizibu n'abafumbo abalowooza nti waliwo alina amagezi agayamba amaka gaabwe okusinga bba ababiri. Nina ekizibu n'abafumbo abalowooza nti waliwo omukono omulala ogutali gwabwe oguyinza okubataasa. Biri byonna bye njogedde birina omugaso, naye enkomerero ya byonna kikomawo ku mmwe ababiri. Bakansala basobola okuwa amagezi n'okubuulirira. Basumba basobola okuwa amagezi n'okusaba. Gavumenti eyinza okukozesa amateeka gaayo n'esala obwenkanya. N'okutuusa nga mmwe ababiri mutegedde bino bye bakoze era ebikoleddwa, amaka tegasobola kutebenkera na kubaamu mirembe. Kino kye nkuyitira ate nga kyekubiriza okukola. Tifaayo nnyo ku nnyumba yo, faayo nnyo ku makaago okulaba nga baamu essanyu. Abantu abalala n'ebintu ebirala bireete luvannyuma, naye ng'osoose okukola ekitundu kyo ekisinga okubeera ekirungi. Bwe twali twogera twagamba waliwo ekigambo kye bayita avoidance. Saakimaliriza bulungi, naye nabagamba ekintu kimu nti si buli lutalo lwonna ndi lwetaaga okulwanibwa. Si buli mpaka zonna tezeetaaga okwetabamu. Si buli avuganya teavuganya lwa bulungi. Bwe mubeeranga mu maka gammwe temuli mu kusindana, temuli mu competition, temuli mu kuwakanyizibwa oba kuwewakanya mmwe bennyini. Ani asinga okuleekaana, ani asinga okuvuma munne ebivumo ebiruma, ani asinza okujerega munne, ani asinza okufeebya munne, ani asinza amaanyi, ani alaze nti wa buyinza. Manyi nti abafumbo bonna abali eyo naddala mu stage ya power struggle bakola kinene nnyo kakasa bannaabwe nti balina amaanyi. Bakola kinene nnyo kakasa bannaabwe nti balina obuyinza. Bakola kinene nnyo kakasa bannaabwe nti balina obusobozi. Naye kye njagala nkutegeeze kiri kimu. Awatali kubuusabuusa kwonna era awatali kutya kwonna, era okitegeerere ddala okimanye nti ekyamazima
tekina bwe kigasizza toyina bw'okifunyeemu era tekikuyambye. You are competing for nothing. Enkomerero yabe n'obuwanguzi bw'omu bwe buwanguzi bw'omulala. Okulemererwa kw'omu kwe kulemererwa kw'omulala. Amaka tegayinza kukutukamu ne waba wasigala nga talina kyakunenyezebwa. Olw'ensonga eyo nga muli mu bufumbo bwamwe n'amaka gammwe, mukole kyonna ekisoboka era ekiyinzika okukakasa awatali kubuusabuusa kwonna nti obulamu bwammwe bwongera okunywezebwa, mmwe mwennyini mwezimbe nga temuli mu kuvuganya. Weewale ebintu ebigenda okuleeta entalo, weewale ebintu ebigenda okuleeta obutabanguko. Bwe mubeeranga mu bufumbo n'olaba ekintu ekigenda okusiikuula kasiiku, kasiiku y'atya? Kasiiku abeera mu nnyanja, oba kale njogere ku mazzi kuba tuyinza okuba tulaba nnyo nnyanja, naye wansi whether a river bed whether wansi ebisasiro bino bingi bigenda bikka ne bituula wansi. Bw'ogenda ku lubalama lw'ennyanja amazzi ogasanga gateese era agalabika bulungi era nga ne wansi olabayo ku ntobo. Ne bwe mutandika okutambuliramu, abamu abawugiramu, abamu abakola batya, gasiikuuka. Newankubadde gabadde galabika bulungi naye gabaddemu kasasiro wansi. Era bwe baali nga batusomesa mu ssayansi eyo mu primary baatugamba nti emu ku ngeri ey'okujja obukyafu gye tuyita impurities mu mazzi kwe kugateekaawo ekiseera ne gawummula nga togataataaganyizza. Era bw'oteeka amazzi awo wansi okumala ekiseera, ettaka lyonna likka lyonna ne lituula ku ntobo, waggulu ne wasigalayo amazzi ageekenenudde, era osobola okugafukako bw'oti ettaka ne lisigalamu muli. Naye singa okwata giraasi eyo n'oginyeenya, yonna egenda kuddamu efuuka ettaka, n'amazzi agabadde olaba agatukula gonna gaddeyo gafaanana ettaka. Be tubeera mu maka tufaanana nga giraasi ezo, era muno mutunuulire mu ngeri efaanana bw'etyo. Omuntu yenna asobola okufuuka ekyo ky'otasuubira. Omuntu yenna asobola okubeera ekyo ky'otamanyi. Omuntu yenna asobola okufaanana eky'otalowoozangako. Weegenderezanga nnyo abantu abalabika nga bakkakkamu, abalabika nga teboogera, era abalabika nga abatalina bigambo mu nsonga. Bakyala bangi bakikola nnyo eri abaami. Bw'olabanga omusajja asirise ng'afaanana nga atalina bigambo, ng'alinga ayagala okuleka okusika omugwa, tekitegeeza nti munafu, tekitegeeza nti talina maanyi, tekitegeeza nti talina busobozi, naye kitegeeza nti ategedde obukulu obw'okuzimba enkolagano okusinga okulwana. Era bakyala bangi basosonkereza, nerabayo n'amusindika bw'ati mu kyenyi, gwe omanyira bonkuba nkuba. Nandaba omusajja ng'avaawo n'agezaako okutambula okugenda, n'agezaako okulaba nti abeera wala. Omukazi nga tagenda kussa mukka paka ng'akubiddwa. Nze nno mbadde ndowooza nsi bw'ekito bwe kyandibadde. Wandibaddewo okwewala ebintu ebimu ebireeta obuzibu n'ebintu ebimu ebireeta emitawaana, nga tuzimba obumu mu maka n'enkolagana ey'awamu. Munno mutunuulire nga giraasi eri eteese. Teri muntu yenna atasobola kusiikuuka, teri muntu yenna atasobola kuva mu mbeera. Muffe munda mulimu kasiiku, Katonda gw'atuyamba n'atebenkera. Olawolo n'amazzi g'oyinza okugenda ddala bwe twasenanga amazzi mu nsuwa nga ge gasembayo, ng'osooka n'ogaleka. Atuuka n'ogaleka ne gateeka bulungi nnyo, gaba mafumbe lwakuba nti oluusi kale mubaamu luvuvuvu olwasigalidde n'ogaleka. Twabeeranga baana abato, ne gateeka bulungi nnyo ta, n'ofukumulako ag'okungulu bafumbe n'onywa. Olusejjasejja luli oluusi n'olusuula. Naye tekitegeeza nti tegasobola kutabuka.
mu buli muntu yenna mu bufumbo alina layini gy'otasobola kusala. Buli muntu yenna mu bulamu abeera n'olukolobozi lw'otasobola kubuuka. Ng'olukolobozi olwo kasita olubuuka tewakyali kuteesa kulala. Ng'olukolobozi olwo kasita olubuuka tewakyali kubaganya birowoozo kulala. Buli muntu yenna alina olukolobozi lwe talina kubuuka. Tomugezesa nnyo, tomuteeka ku kipimo. Yiga okwewala okutandika entalo. Yiga okwewala okusiikula abantu abateese. Yiga okwewala okunoonya emitawaana egitakunoonyezza. Yiga okwewala okunoonya ebizibu ebitakulinaako mutawaana. Never trouble a trouble before that trouble troubles you. Tolumbagana mitawaana gitakulumbye oba gitakuliiko. Girumbe nga gimaze kwaŋŋanga. Ne biba bisolo bya mu nsiko, empologoma ezo njizzi. Ne waliwo ekiseera we zitayigira. Ekiseera eky'omusana nga gwaka nnyo teziyigga nnyo. Kubanga ziba zikuuma amaanyi gaazo, amaanyi gaziggwamu mangu. Kazikuuma amaanyi gaazo era ne zeebaka. Ne ziyigga mu kiseera ng'ebbugumu ttono. Naye mu kiseera nga teziyigga ziba zeebasaawo. Ensolo ziziyita nako ne zigenda. Ndowooza tekiba kya magezi ensolo yonna okugenda okutawaanya empologoma etagiyizze. Kiba kya magezi bw'etambula n'egenda. Totambaala musajja, totambaala mukyalawo. Tozuukusa kasiiku amaze mu munno bbanga. Mubeera mu bufumbo ng'abantu bateresa ebizibu, nga baterese n'emitawaana mingi egigenda gyegatta buli kiseera, tetuyita compiling. Mukyala we alina compilation, agenza atuuma, kyekigambo ekituufu, alina entuumo ey'ebizibu n'obusungu bw'akuŋŋaanya kubanga omukoze bingi naawe obimanyi. Obutafannako n'abasajja abatera okuleka ensonga amangu kubanga bawulira nga balina obusobozi okuzimira n'okuzaŋŋanga. Naye abakyala ensonga tebazireka mangu. Balina ebyafaayo by'ensonga zonna ezizze zibakolebwako emyaka gyonna egiyise emabega ne bwe giba 10 era tebeerabirangako n'emu. Mu ekyo bazze batuuma emitawaana. Emitawaana egyo tegyetaaga kusiikuula nga nompa magezi eri bafumbo. Totawaanya munno ng'ateese. Weewala okuteekawo embeera esiikula emitima gy'abo ababadde bakkiriza bateeke. Buli lw'oteekawo embeera esigaza munno mu maka ng'ateese oba okoze bulungi tuyita avoidance. Nesi kwewala bwewazi mbeera ya bizibu wali ebutabanguko obujja nga you have to avoid. Si buli lutalo nti ogenda kuluyingiramu olulwane. Emu tebyetaaga na kwennyonnyolako nnyo ng'amazima gajja kuvaayo. Ebirala tebyetaaga kusika mugwa newankubadde ng'olaba ng'ogwetaagisa. Kale nno kikulu nnyo, kyamaanyi nnyo, kya muwendo nnyo era kisaana eri abantu bonna abali mu maka n'obufumbo okwewala okugayingizaamu obutabanguko, okwewala okusiikula emitima gy'abo abaabivaako nga bakkiriza batambule bwe batyo. Weewala okusiikula emitima gyabwe, weewala okubanyigiriza, weewala okubamalako emirembe. Nga maliriza ebigambo bino, buli kiseera munoonye emirembe. Actually mulondeewo mirembe. Kigambo ekyo ntera okukyogera. I chose peace, nakyogera nako wano. Sinasalawo kunoonya mirembe
era kijja kukaluubirira nnyo okuwulira nti omusumba Ssebaggala omusanze mu ssaga ey'olutalo, nti waliwo okusika omugwa awantu wonna n'omusumba Ssebaggala ali omwo alwana, si kyangu. Era nsaba Mukama ankuumira awo. Nalonda mirembe mu nsi. Ekintu ekinyigiriza si kyangu, kikuleetera okwewombeeka si kyangu, kikuleetera okuvaamu ego neewulira yonna nakyo si kyangu, kikuleetera obutayogera ewandibadde oyogerera, kikuleetera obutabaako kyokola naye wandibadde okikola, kikuleetera oluusi okufaanana nga atategeera bulungi newankubadde ng'otegeera. Naye byonna bye njogedde tewali nsonga ne lwaki tobifuuka ku lw'obulungi bw'amaka go n'ogatwala mu maaso. Manyi olina amaanyi mangi n'obuyinza bungi n'amagezi mangi n'ekyokwogera okirina, naye si buli wamu mu bufumbo ndi biteekwa okuvaayo. Oluusi byonna tobyetaaga, oluusi okubyewala n'onoonya emirembe kisobola okuwa amaka omukisa okuwangaala okumala ekiseera ekiwanvu okusinga okubyaŋŋanga n'amaanyi era ndiba ekibisobozesa okugenda mu maaso. Lwekyo nsaba Mukama akuwa omukisa n'ekisa ng'olowooza ku bigambo ebyo ng'ozimba amaka go gasobola okuwangula. Nkujjukiza YouTube channel yange eya Pastor Ssebaggala Ivan Samuel. Togyerabira, genda yolayo ebigambo bino n'ebirala bingi bye tuzze tuyiga. Twala omwana wo Kasana Quality Nursery Primary School e Luweero, abangulwe tojja kwejjusa. Katusabe. Mukama tukwebaza kubanga otuwadde obulamu. Gwe wennyini yogera mu byawandiikibwa n'ogamba nti bibala eby'Omwoyo Omutukuvu gy'emirembe. Nsaba Mukama tuleme kusiikuuka kubanga muffe mulimu obuzaalirwa n'obw'ekibi obusiikuuka buli kiseera. Naye oli Katonda asobola otukkakkanya ne tukwata ensonga mu bukkakkamu n'obuwulize. Tusaba nga twegayira Mukama otuyigirize ekyo. Tuwa amaka amasanyufu agalimu emirembe ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe bwe tusabye. Amiina. Mukama abawe omukisa.